Erinnya lyange nze Musirigwa Asumani Haruna. Naye abasinga obungi bamanyi lyayigwa. Naye bwe nali nnoonya akalulu akukwatira DP Bendera ku kifo ky'okubeera chairperson wa LC3 bwe nabannyonnyola bantuuma lyayiga. Nesoboddeyo okubeera nga nzija okwesimbawo ku ggombolola yaffe y'e Nakisunga. Ekiringa ekyamazima bwe ntunuulira abakulembeze bonna abazze abaagala ekifo ekyo nze mbasinga olw'ensonga ekifo ky'eggombolola ekisooka kyagala omuntu omugatta bantu. Ekifo ky'eggombolola ekyokubiri kyetaaga omuntu awabulwa. Ekifo ky'eggombolola ekyokusatu kyetaaga omuntu agambwako. Ekifo ky'eggombolola ekyokuna kyetaaga omuntu ng'asula mu ggombolola. Ekintu ekirala eky'eggombolola ekifo ekyo kyetaaga omuntu nga services ezisinga obungi azikolera mu ggombolola omwo. Abantu bonna abaze okwesimbawo abamu tebasula mu ggombolola, tebasomeseza baana mu ggombolola, bakambwe bazibu, tebagambwako. Nze nsaanidde ku kifo ekyo ekyokubeera nga mbeera chairperson w'eggombolola y'e Nakisunga. Ekifo ky'eggombolola ekyo ekimu ku kye ngenda okuzimba ngenda kubeera nga nkwatagana bulungi n'abakozi baffe aba gavumenti. Naye buli bw'obeera nga tokwatagana n'abakozi ba gavumenti kiba kitegeeza emirimu ku ground tegiriyo. Ngenda fubanga bwe nsobola okulaba nga abantu bafuna obwenkanya mu mpeereza mu ssente entono oba ennyingi gavumenti zeeteeka ku ggombolola. Bayite mu makubo amalungi, banyweko ku mazzi amalungi, babeerenga ebyobulamu bitumbulwa mu ggombolola yaffe eno ey'e Nakisunga. Kubanga nange kinnuma nze abaana basomera mu Nakisunga. Kinnuma amasomero okubeera nga tegali mu mbeera nnungi. Nze nzijanjabibwa mu Nakisunga. Mwenkolera emirimu gyange, mwensula sirina walala nti oba oli awo nsula wano nsulaawo wensomeseza wenzijanjabibwa. N'olw'ensonga eyo nze asinga obulumi mu ggombolola eyo. Y'ensonga lwaki nvudde ku kifo kya LC1 nenzija ku kifo kya chairman w'eggombolola.